waggulu ennyo zibadde drone za musajja mu Ukraine. Putin bamwegezezzaamu ebisaawa mpuliriza ebiwerako biwaliriziddwa ogenda maaso n'okuba nti bigaddewo okumala essaawa 5:2. Vladimir Putin abadde mu kitundu Russia badde ekuzwa olunaku ampuliriza olw'amagye ag'empingu nevidde babadde mu kibuga ekiyitibwa St. Petersburg. Era ebintu nga bigenze maaso nuko bekanti bitambudde babadde bunkenke nnyo nnyini ddala. Okusooka intelligence y'Abarussia yasoose neetegeeza ng'emikolo teginnaba kutandika. Basoose kufuna intelligence nti Ukraine ejja ne basooka ne basazaamu ne parade mikolo gya kujaganya olunaku lw'eggye erya Navy oba eggye ly'oku mazzi oba ery'empingu ery'eggwanga lya Russia. Bafuna intelligence nti Ukraine egenda kusindika ebyuma by'eggwanga erya Ukraine erya Russia ne babitega bigende maaso n'okuba nti biraba buli ekijja kubanga babadde basuubidde nti omukulembeze eggwanga Vladimirovich Putin yabadde agenda kubeera mu kitundu. Beera nga bwe yagenze maaso n'okulabika nti yatambudde usually kumpi buli mwaka. Ekibuga kino ekiyitibwa St. Petersburg gye bagenda maaso n'okuba nti batwala omukolo ogw'amagye ag'empingu era wabeerawo parade kula malungi. Ne ku mulundi guno bwe kibadde kigenze maaso n'okuba nti kisuubiddwa Russia atera okuleeta zi flotilla of warships military vessels zigenda maaso n'okuba nti zitambulira wakati ku mazzi ag'omugga gwe bayita Neva. Waliwo omugga oguyitibwa Neva awo. Kakati omugga ogwo kubaleeta ebyombo by'eggwanga eritibwa erya Russia ne baleeta zi destroyers ne bagenda maaso n'okuba nti baleeta mpuliriza amaato ag'ekika kyonna awo. Kati omwaka oguwedde Russia yagenda maaso n'okuba nti basuspectinga nsoose kubulya kakati bye mwaka gwedde balowooza era bafuna intelligence nti Ukraine yali ayagala kulinnya mu pata eno nga bakuza nevidde. Omwogezi wa gavumenti y'eggwanga erya Russia bamuyita Dmitry Peskov avuddeyo n'ategeeza nti basazeewo okuba nti bakansolinze parade tebaddeeyo, baatidde Abarussia, baatidde omu Ukraine. Era omwogezi wa gavumenti akakasizza n'agamba nti baakikoze for security reasons, nsonga za byakwerinda. Reports zabalaze nti aba Ukraine balinze pate etandike Vladimir Putin ng'alambula ennyiriri ku parade eya nevidde bakole Russia ekyajaba. Kakati Russia nabo tubayita balalu bagamba waaye kasajja katono kanyomera mitale eri juzo obusajja obwo Ukraine bwagenda ne bukuba bombaazi zaffe nga tetutegedde tetuyinza banyooma newankubadde tulina air defense systems naye tetusobola kulwisikinga parade bagisazizaamu. Kakati parade ne bagisazaamu basoose kutya ne bagamba waaye katusazeemu parade. Kakati ng'omukolo gulina okugenda mu maaso Vladimir Putin ng'alina okugubeerako Russia neesooka n'enyweza ebyokwerinda kubanga basoose ne bakansulinga flights zonna okumala essaawa 5. Kati ate Russia ng'omukolo guno bagwagala nnyo. In fact omukulembeze w'eggwanga lya Russia Vladimir Putin y'omu ku bakulembeze abasinga okwagala nnyo Navy, ayagala nnyo amagye ag'empingu nga mu buli ngeri yonna tebasobola kusazaamu. Obwengula bwa Ukraine bonna ne bagenda rather obw'ekibuga ekiriwa St. Petersburg ne basooka ne babuggala okumala essaawa 5. Abarussia nga bamagamaga balabe Ukraine wuuyo, Ukraine atuuse nedda essaawa okumala 5:2. Kakati Vladimir Putin yabadde alina okujja ku mukolo mumanyi kye bakoze Abarussia tebamuyisiza mu bbanga, baatidde tebamuyisiza mu bbanga. Vladimir Putin bamuleetedde ku ka speed boat, ayingiridde ku ka speed boat gosaaga lutalo wano. Russia tewaliwo nnyo lutalo ne waliwo okwekengera. Vladimir Putin omukolo oba bamuyisizaawa ne bagenda bamuteeka mu patrol speed boat ye yamuleese teyajidde mu nnyonyi, bamuleetedde mu ka patrol speed boat ne bamuleeta ng'alina okugenda mu maaso n'okuba nti abeerawo. Obunkenke bwabadde bungi era bagambye nti essaawa 5 basoose ne balaba obwengula nga tebuli safe
ne bagamba nti ono omukulembeze omuleetera mugundi katumireetere mu speedboat. Bamuleetedde mu speedboat Vladimir Putin era agenza okutuuka nga waliwo amaato 15 amalwanyi ag'eggwanga etibwa erya Russia baleese abasirikale 1,000 n'ekitundu ne baba nga babaddewo ampuliriza ku mukolo. Babajje mu Pacific, abalala babajje mu lyanja eriyitibwa Arctic, n'abo abali stationed mu lyanja okuli Baltic, n'abo bebazze mu Caspian Sea kosa mu Black Sea. Baleese fleet singa 4. Pacific fleet yabaddewo, the Arctic, ne baleeta Baltic, Caspian ne Black Sea fleet nga bagenda maaso n'okuba nti ampuliriza bakuza olunaku olwo olugenze maaso n'okuba nti oba oliawo alugenda maaso n'okuba nti lukuzibwa okumala ebbanga. Naye kibaddewo Ukraine ebadde yagala kulinnya mu pate. Ukraine ebadde yagala kulinnya ampuliriza mu pate ebintu nga bwe byatambudde. Parade y'Abarasha bagisazizaamu nga bati byabadde biyinza ogenda maaso n'okuba nti biddirira. Naye ate era okusinza ku ministry ey'ensonga z'ebyokwerinda etegeezezza nti defense units zaabwe olunaku olwajjo nga Russia erina omukolo gaggadde zasobodde okuba nti zakubye drones ez'abasajja bayitibwa aba Ukraine fixed wing drones 291. Ukraine yagenze maaso n'okuba nti yabatabukiddemu yabasindikidde drones 291 ku lunaku olwa pate y'amagye ag'empingu. Kakati jjukira nti mu mwezi ogwokutaano Russia yali erina Victory Day era Ukraine yayagala okulinnya mu pate ennaku z'omwezi nga 9 baazoganya Russia ng'egenda okutegeka ogwo omukolo gwa Victory Day babale bayita bakulembeze omwali n'aba Africa bagenda. Ukraine yabasindikira yabazoganya ne drones 524. Kakati ku mukolo guno omulala ogwabaddewo ogw'amagye ag'empingu Ukraine yabasindikidde 291. Russia egamba nti successfully drones zonna yasobodde okuba nti yazitadde wansi. Kakati e St. Petersburg awabadde omukolo drones zabadde nga 10 ezasobodde okutuukayo. Drones zabadde nga 10 ezatuuse mu kibuga omubadde Vladimir Putin naye nga ebyuma bya Russia byasobodde okuba drones zonna ezagenze maaso n'okuba nti zalumbye e St. Petersburg wakati nga Vladimir Putin ali ku mukolo. Ekisaawe kiyitibwa Pulkovo, ekisaawe kibayita Pulkovo Airport ekyo kyagenze maaso n'okuba nti ekyagaddwa okumala akaseera. Flights 57 ne ziba nga zisaziddwamu, flights zabadde 22 ne ziba nga zabadde diverted ogenda ku bisaawe ampuliriza ebirala ebintu nga byagenze maaso n'okuba nti byatambudde naye nga final omukolo wagenze maaso n'okuba nti gwabaddeyo. Vladimir Putin wakati mu kutya olw'ebyokwerinda tebamuyisizza mu bbanga, bamukukusizza musajja mukulu Vladimirovich Putin ne bamukukusa ne bamuyisa mu patrol boat. Ukraine nga tesobola yadde okulowooza nti omukulu asobola okuba nti atambulira mu patrol boat n'ayingirawo ku mukolo kubanga obwengula babadde babwekengedde. Ennyonyi zaatiroka bika nti atambula nazo ku mulundi guno tezaakoze. Musajja mukulu gwe bayita Vladimirovich Putin naye munnanga atya musajja atya naye obulamu ayina newankubadde nga musajja mulwanyi, musajja wa kibuli tayinza genda maaso nokulabika nti alisikinga. Bamuleeteddemu ka speedboat ebintu ng'ebyatambudde. Kale nno olutalo lukyagenda mu maaso. Ennaku 125 zimaze okulabika nti ziyitawo. Kasookedde nga Russia awakola olutalo ku basajja bano abayitibwa aba Ukraine. Kati ebyo byabadde byakawungeeza akayise kankubuliwe bukedde olunaku olwaliro kibadde kitya. Amawulire ge tulina gategeezezza nti Russia akedde kusesebula ekibuga ekiyitibwa Kiev agezaako okulabika nti oba oliawo awolera eggwanga olunaku oluyise. Ukraine yabadde ebazoganya okukamala era babadde ku defensive nga n'emikolo egimu yagirinyemu kubanga mbagambye nti ne parade teyabaddeyo. Kakati Russia basuze n'obusungu bwabwe olumaze ekibuga ekiyitibwa Kiev bakedde kukisesebula amakya g'olunaku olwaleero. Ekibuga bakedde kulabika nti oba oliawo bakisesebula. Waliwo baasi nampulirize baddemu abantu 39 egenze maaso nokulabika nti naye ekubiddwa drone y'Abarasha region gye bayita Same webadde kumpi ne board eyawula eggwanga erya Russia n'eggwanga etibwa erya Ukraine.
era kigamba okuba nti waliwo landmine bbiri ezigenze maaso kandi zitulise mu kitundu kye bayita Esman wano munda mu kitundu ekiyitibwa Assame. Eggwanga etibwa erya Ukraine nabo tebatudde baba tebaliko obulumbaganyi bwe bakoze ku ggwanga eriyitibwa erya Russia. Ebintu ebigenze maaso kandi bitambudde. Nkubuulidde nti obulumbaganyi obwo bwabadde olunaku lwajjo drone zinga 10 zabadde zeesolosezza ne zigenda ziyingira mu kitundu kiri ekiyitibwa St. Petersburg wakati nga Russia egenda maaso n'okuba nti ekuza olunaku olwo olumanyiddwa nga Navy Day. Kakati nga tutunudde ku side ya diplomacy, politics and diplomacy wakati mu lutalo, European Commission President gwe bayita Ursula von der Leyen bw'ati ategeezezza abadde agenda maaso n'okuba nti ayogerako n'omukulembeze w'eggwanga eriyitibwa erya Ukraine gwe bayita Volodymyr Zelensky amugambye nti please genda maaso n'okuba nti ensonga ozikwasaganya mu mbeera ya kisajja kikulu. Kigambibwa okuba nti enguzi mu kaseera k'olutalo ate yongedde okulabika nti ekuula ejjembe mu ggwanga erya Ukraine mu kaseera nga waliwo n'abantu abeekalakasiza olw'obuli bw'enguzi obuyitiridde mu mulembe ogwa Zelensky ate era nti n'okuba nti Volodymyr Zelensky agaanidde ddala okugenda maaso n'okuba nti ategeka akalulu ng'agamba nti ebiseera bye balimu bikyamu biseera bibaaya tebayinza kugenda maaso n'okuba nti bategeka akalulu ebintu ng'ebigenda maaso n'okuba nti munnange ebitambula. Akati embeera bwetyo bweri abasajja bayitibwa Abarasha bamaze okuba nti baguddewo regular air link wakati waabwe ekibuga ekiyitibwa Moscow n'ekibuga ekiyitibwa Pyongyang. Yes, Russia enyonyi zazo zigenda kutandika okubuuka direct okuva e Moscow nga zigenda e Pyongyang. Kigambibwa okuba nti diiru yakutuddwa tewabaddewo nnyonyi zitambula mu ngeri eri direct okuva e Russia okugenda e Pyongyang. Kakati diiru yamaze okulabika nti ekutulibwa. Abarasha enkolagana yaabwe n'omusajja ayitibwa mu North Korea ewa Kim eyongedde okulabika nti ampuliriza ekula. Kakati bagambye nti bagenda kuggulawo direct regular air link wakati w'ekibuga ekiyitibwa Moscow n'ekibuga ekiyitibwa Pyongyang. Era ampuliriza amule gategeezezza nti okumala emyaka mingi tekibaddeewo kino gye kigenda okulabika nti oba oliawo kisookera ddala. Jjukira nti enkolagana wakati w'abasajja bayitibwa Abachina ate abasajja abayitibwa be North Korea aba Kim Jong-un ebadde egenda maaso n'okulabika nti etinta. North Korea ly'eggwanga eribadde livaayo mu lwatu ne liwa Ukraine ne liwa eggwanga etibwa erya Russia ebyokulwanyisa. Babadde bagenda maaso n'okuba nti babawa munnange ebyokulwanyisa nga tebayina omuntu yenna gwe bagenze maaso n'okulabika nti oba oliawo abatya. Kale n'amawulire gategeezezza amakya gonna ku lwaleero nti Russia bakitadde ku leva endala n'eggwanga etibwa erya North Korea bagenda kuteekawo ennyonyi ezigenda okutambula obutereevu okuva e Pyongyang nga zigenda wali munda mu kitundu ekyo ekiyitibwa ekya Moskova. Embeera nga bwegenda maaso n'okuba nti etambula akadde kano kennyini. Jjukira nti basindika dda n'abasirikale newankubadde abamu battibwa. Omukulembeze eggwanga erya North Korea gwe bayita Kim Jong-un yavayo n'agamba nti bagenda kusindika abasirikale abalala nga n'amawulire ago gaweebwayo intelligence oba gafulumizibwa intelligence ey'amawanga y'eggwanga etibwa erya South Korea. Kale nno omukwano wakati wa Kim ne Putin gwongera obbasazza mu kabu. Amawulire ge tuyina essaawa eno gategeezezza nti n'ennyonyi ezigenda okutambula direct okuva munda mu ggwanga erya Russia ekibuga ekiyitibwa Moscow nga zigendera dda paka munda mu kibuga ekiyitibwa Pyongyang essaawa yonna zigenda kuba zitandika. С днем Великой Победы! Ура! Kula lya muntu wa bulijjo obitegedde bwe bityo bigenda maaso n'okuba nti bitambula. Dwaniro gyetutandikiddemu eryo tugenda okurosinga kakati tugende muliri eddala kitegedde tugenda kurosinga tugende muliri eddala erya Irani n'Omuyisirayiri ate kyekiriyo gye tugenda okufubutuka tudde mu Gakyagulanyi tudde mu General Museveni n'ebirala. Nkujjukiza Hub Horizon Research Clinic bagamba tugenda kubasanga wali ekawala bali awo kukubeeridde ekawala nga ova ekasubi. Bakujjanja biseddagalangira butonde na mmere ku mitwalo 4 bwezitizoka bagenda kuba bakujjanjaba bagamba nti bakuleetedde ecupa eyo gye bayita Strong Man
abagita strongman egenda kuyamako gwo omwami ng'ofuuyisa ekisenge kigenze maaso n'okuba nti kitagala olumizibwa omugongo byonna bagamba nti ku mitwalo gigenda kubeera ena ofuuyisa ate ng'ekisenge kyo ensonga waziviirako ddala strongman egenda kuba etereza prostate yo ate munaye buli kimu kitambula bulungi gifune ku mitwalo ena ne delivery bamukola balina eyitibwa zero infections omusibo gujja bagwesiba oluma wansi mu ndira oyina lower back pain ebizimba mu nseke okuzibikira mu baami aniya kusaka bootongo ate nga bagamba nti eddagala eryo mitwalo ena zokka ne delivery basobola okuba nti bagikolera kuba essimu noti 750 87 4396 noti 750 87 4396 okubene ku noti 785 43 845 bannaffe abo bafune bulungi nenkujukiza Models Management Services nga bulijjo bali bukote ekizimbe ekitibwa Kamule bakujja kuswesa opangisa boba oliyo ng'okoyo okuguba n'abapangisa n'ekizimbe apartment bakeetofayo bakwasa ekizimbe bakubanjize ofune ssente mu budde ate nga zawamu bano bali ku ssimu noti 559 73 noti 597 noti 778 5 25 bannaffe abo nabo ojja kuba bafuna bulungi so nga Uganda Halali Bureau kitongole kivunaanyizibwa okwekenneenya omutindo gw'ebintu bye tukozesa oba nga biri halaali okuli ebyokulya n'ebyokunywa wa kampuni bakuyita bagamba nti batuukirire basobole okukakasa by'okuluba nga biri halaali genda kussa April Kagwa Road watandikira Plot Tudeli Gardens bulijjo bakujjukiza nti kozesa ebyo bikakasiddwa nti biri halaali kebeera kyogula oba nga kiriko akabonero ka Uganda Halali Bureau keetooloovu munda mulimu ekigambo halaali kiri mu lulimi Luwarabu Uganda Halali Bureau gifune ku noti nya emunya 233 561 okubene ku noti 758 52 noti 11 nkujjukiza muna habo mouthwash bagamba nti gwe munaffe nga amannyo gaaguba galimu ebituli busa ekinyugugoba ekyokya gasanyalala bw'osenya ebibuno bivaamu olusaayisaayi ogayiza ku ludda lumu oba owunya akamwa senyesa muna eddagala etuufu mu kujjanjaba endwadde zonna ez'amannyo wegendereze tebakuguza ekipaapa eky'eddagala kakasa nti ddala bakuguzizza muna yakakasibwa ekitongole ekyeby'eddagala mu ggwanga ekya NDA era ng'ogenda musanga mu pharmacy ne drug shops zonna mu ggwanga kakati gwaluma omutwe musujja magulu mugongo oba gwafuna omuliro mu mubiri nga weebase ekiro oba obulumi mu nnyingo weekwata eddagala erya Chocomil ligenda kwongera amaanyi mu basirikale ab'omubiri balwanisa endwadde ezikuluma nezo ziyinza okukosa obulamu bwo Chocomil ono yakakasibwa NDA nemusanga mu pharmacy ne drug shops okwetula eggwanga essimu okuba ku nooti 7 ojja kugenda mu pharmacy ne drug shops zonna okwetula eggwanga ojja kuba ate osangawo muna ne Chocomil kakati kankujukize bannaffe ba Mahamudu Properties bagamba nti va muzigo oyagala kugula ploti ozimbire famire yo obadde okimanyi nti kakati osobola okugula ploti mu Kibanyampula okumala omwaka mulamba osasula buli mwezi buli wiiki ploti ya